Omwana okufuuka kyali mu nsi abasinga obungi balowooza buvunaanyizibwa bwa musomesa kubanga yamuteekamu by'asoma. Kino okusinziira ku bakungu bagamba si bwe guli wabula bessira balisimba ku muzadde ku ngeri gy'ateekateekamu omwana nga byamusigamu okuviira ddala ku musingi ogwa wansi era omwana ky'abeera. Maama muntu mukulu nnyo. Omwana ng'akyali munda mu lubuto, maama enneeyisa gye yeeyisaamu esobola okuyamba omwana okuzaalibwa nga mulungi oba okuzaalibwa nga ayinako ekikyamu n'obwongo okukula obulungi. Bw'amala okuzaalibwa amaka waakulidde abazadde ababiri enneeyisa gye beeyisaamu n'engeri gye bayisaamu abantu abalala, emboozi ze banyumya waka, facilities ze balina waka. Omumyuka wa Sipiika wa Buganda Oweekitiibwa Ahmed Drassa ategeezezza nti kyekiseera bannayuganda bamanye nti obujjumbize mu kuteekateeka omwana buviira ddala wansi ku musingi era nga kibeera kikulu nnyo. Agamba nti ebiseera ebisinga obungi abazadde balagajjalira abaana olunwe ne balusonga ku basomesa nga babawadde abaana so nga bajjajja baagereesa dda nti kyosiga era kyokungula. Tugezeeko okulaba nti abaana baffe tubatendeka okutandikira ddala ku musingi eno wansi. Abaana waliwo kansala yabadde wano ng'ayogera, temubata nnyo, mubeere nabo, mubabuulire, mubategeeze nti munnaye njagala obeere kino. Bw'obeera looya oba oli musomesa njagala obeere musomesa. Omwana omutandike nga bukyali. Dr. Kaweseera atuusa n'okutegeeza nti abaana abasinga okukuzibwa omuzadde omu tebatera kukola bulungi ku ssomero kubanga buli muzadde alina olubimbi lwe mu kukuza omwana n'okumulambika mu mbeera gy'alina okubeeramu. Muzadde ali akuza omwana yekka oba musajja mukazi yamusuulira omwana oba omukyala omusajja takyamanyi musajja gy'ali, abaana abo bakula nga balina ekibulako. Abazadde bombi bennyini babiri bennyini beetaagisa okubeerawo mu maka abaana okukula obulungi kubanga omusajja alina ekintu kyawa ku baana omukyala kyatasobola. Oweekitiibwa Drassa abasomye era abasabye okuyiga okwebuuza ku nsonga ezitali zimu kubanga bangi ku bo bakoze ensobi nnyingi ne batuuka n'okuswaza bakadde baabwe ng'abaana bo balowooza nti bayivu. Mulemezi lowooza nti mwe munaazimaliriza. Buli nsonga ezze ku desk soko gidiscussing ne muzaddewo kubanga mwe mulina omukisa abazadde basomyeko era balina n'abantu bajja bawa amagezi agasingako. Totuula ku kintu ogambe nti kankikole n'emikwano gyange oyinza obutamalaako kubanga gwe ensi bwakagitandika ffe tugibaddemu emyaka 30 nga tutoba. Dr. Haji Ibrahim Matovu era nga Kaminsona w'Emmengo agambye nti kyekiseera abaana nabo bakole netiwaaka eyaabwe nga baggyeko abantu abakadde baabwe bye babalaga kibayamba okubaako kibabajjukiryako. Nalubega yasooka ne bamulabamu abasomesa baaki b'ekibuli nga talina mutawaana ne kano aginajja naye ndowooza entandikwa n'enteekateeka ono gye yabatandikirawo teyalindi abaana beyisa bulungi. Mwana Munyarwanda nali badde nzire ewaffe e Rwanda ne neebaza abantu ba Buganda. Nzaliddwa ku Buganda mpulidde Entebbe mwe mutubuzizza oba ogenda wali ne bagamba no kola kino temusosola nange nina okusigala mu Buganda ngakolere. Bongere nga bwatulaganya. Ayi Allah tewali mulala gwe tuyinza kusaba okujja ku ggwe. Twegayirira olw'obulungi bw'abantu bano abali mu lujja luno ossa omukisa mu digiri z'abaana baffe bano ossa omukisa mu maka ga Dr. Matovu. Dr. Rehan Nalubega obusawo yabukukkidde mu Kampala International University Shaka era ng'okwawukanako n'abasawo abalala gye basomera bano bo basoma emyaka 5 n'ekitundu.